Wano waliwo Walusi wasinzira n'atabalira Obuganda. Mukubira omulanga nti abantu bonna ab'ennono ebyobuwangwa n'ennono tubitwale nga by'amaanyi era tubitwale ng'ebijjukizo. Kati weebuuze edda awataali Bayibuli kiringa bwe ngamba nze abantu kiringa bw'ogamba abantu kati buno obuyinza daba n'obuli mu mayinja batugambye wajjajjaffe Lubowa n'ejjambi naye lyakulira ku mulandira. Kakati tugezeeko kuuma ebintu byaffe, tugezeeko kuuma ebyobuwangwa bwaffe. Buli omu waali fa ku buwangwa bwo nga bannaddiini bakweka obwabwe obwa paapa. Nze nabulabye paapa yabadde mu nnyumba naye naffe tudde mu bwaffe bwaffe bulabikwako tebukwekebwa nga bw'abantu balala bwa ddiini ndala. Kale ne nkubiriza abantu maama oli gwe mulengera obuyinza bumukutte amaze emyaka nga 10 nga tanonanga buyinza. Obuyinza abunonye era buzze abutwale buddeyo eka mu bajjajjaabe. Kale tusaba obuwanguzi mu buli nsonga yonna. Nange gwe mulaba ntwala nteekayo ekigali kino Lubowa pulezidenti y'abasawo b'ekinnansi Mbalumira Mayengo yali wansi awo n'obuyinza kulagala ekisange neeti sibaga jjajja mugagga abumbulizi kawulo ka munywanyindo nange mbawadde ebyobuwangwa obubbirwanira